tusaasira nnyo bannaffe abafunye okusoomooza okwenjawulo n'abayita mu kusoomooza kwonna abafiiriddwa abantu baabwe n'ebintu tubagumya tetusobola kutegeera bwe muwulira kubanga ekyo tekimanyirika naye Katonda ye byonna. Amakya g'olwaleero dimansi ewedde twatunuulira ku bulamu ne tugamba nti tulina ebintu bingi ebituteeka ku bunkenke ne bitandika okutweraliikiriza olumu ne bitujja ne ku kkubo ne tulemwa okukola bye twalisaanye okukola mu biseera bye tuteekwa okubikolamu nga tulowooza ku ebyo bye tulowooza nti tetunnaba kukola, naye ne tutunuulira obulamu era ne tutegeeza nti obulamu waliwo nnyini bwo ateekateeka kubanga gulinga mukeeka bw'omusanga asona tosobola kutegeera kiki kyakola. Olwaleero era njagala twefumiitirize ku kintu kye bayita okuwangulira mu kintu kyonna naddala emirimu egivaamu ensimbi. Obuwanguzi teriiyo ssomero libusomesa okuwangulira mu mulimu gwonna. Tewaliwo ssomero w'osobola kugenda ne bakusomesa nti bawangula bwe bati. Kebese ettendekero tesobola kukusomesa omwana ne bw'aba akola essomo lya byanfuna tebasobola kumutegeeza na kumulaga mitendera mituufu mwasobola kuyitira kuwangula. Kye bayinza okukola ennyo era kye bakola ennyo kwe kumusomesa biki ebyawangula byaba nabyo amuwanguzi kiki kyaba nakyo ebyo basobola okusomesa. Naye bwe weetegereza n'otandika okusoma abantu bonna abalinako we batuuse oba be twegomba ne be tulowooza nti mu butuufu balina kye bakoze era nga we batuuse watuwa essanyu oba watuzzaamu amaanyi okwongera okukola ennyo oba oli awo naffe tusobole okubafaanana. Waliwo ekintu kimu kyojja okwewuunya nti abantu abo bonna batono ddala abaagenda ebuziba mu kumanya kuno okw'ensi ng'okw'omu ssomero era bangi osobola okubasisinkana nga ne kye bayita digiri akirabidde ku baana bazadde oba akiwulira naye nga bangi ku bo tebasobola kukiraba, naye ng'ate mu kiseera kino bakoze ebintu eby'enjawulo ebikyusizza obulamu bw'abantu bangi era ne babaako we batuuka buli omu n'agamba nti oyo alina w'atuuse. Lwaki guli bwe gutyo? Bwe weefumiitiriza ennyo okizuula nti kubanga okuwangulira mu mulimu gwonna teriiyo ssomero lisomesa mwana butya bw'atandika butya bw'akola ne bw'atambula okusobola okutuuka ku kyayagala. Kyemuva mulaba nti ebintu ebisinga omwana ng'afulumye mu ssettendekero oba mu ttendekero lyonna ebintu ebisinga n'amasomo agasinga obukulu tagayigira mu kiseera kiri, agayiga ng'ayingidde mu nsi okutandika okukola ebyo by'alina okukola. Era abasinga abakozesa bannaabwe bangi bye bakola tebabiyigira mu bibiina. Mu nsi okutandika ekintu kyonna bw'obasemberera oyiga ebintu bino bisatu. Abantu abo buli kiseera baba mu kwebuuza bibuuzo. Abantu abo buli kiseera babeera banoonya amagezi ag'okusalira okusoomooza n'ebizibu
bibabeera bayitamu. Ate nga mukimanyi mu matendekero gye tuyita masomo matono ddala agatendeka omwana okusala amagezi ng'afunye ebizibu. Ndowooza essomo eryo bannamateeka balikola ery'okulowooza, critical thinking, okulowooza okugenda ebuziba. Naye amasomo mangi tegakkiriza mwana kugenda buziba mu birowoozo bye, alowooze ekyo ekyenjawulo ekyawukana n'ekyo ekimugambibwa ku kiseera ekyo. Naye ate bw'osemberera abasajja bano n'abakazi bano abalina ebintu bye bakoze era bye bakola ebigenda mu maaso, buli kiseera beebuuza ebibuuzo, buli kiseera basala entotto butya bwe basobola okusala amagezi okumalawo ebizibu ebyo ebiba bibalumbye. Mu kwebuuza ebibuuzo n'okusala amagezi mwe bajje ebirowoozo eby'enjawulo ebibayamba okutambula n'okukola ebyo ono ayise mu kkubo eriringa ettereevu ery'okusoma waasinga okukaluubirizibwa. Kakube kukola bino bye tukola kati, bw'oba obirowoolezaako bweru wa studio tekibeera kye kimu ne bw'oba ng'otudde emabega w'omuzindaalo. Oyo afuna omukisa okutuula oba okukola ekyo ky'abadde alowooza ng'akiyitamu mu buntu, mu buliwo. Afuna okusoma kungi nnyo oba amasomo mangi nnyo okusinga oyo gwe bakisomesaako obusomesa butya bwe kibeera ne bwe kiyinza okukolebwa. Naye buli awangudde, buli alinako waatuuse, kubadde kusalawo kwe. Mulungiza kye twaliise personal choice. Okusobola okutuuka ku kyoyagala n'okubako ekintu ky'okwata okituuse okigguse, bannange kambategeeze kitwala ekiseera. Naye ate kuba kusalawo kwoyo akkiriza okukitambuliramu akibeereko obutakivaako. Kyemuva mulaba nti emirembe gino gyolekedde okusoomooza kw'amaanyi nnyo, naddala emyaka 5, 10, 15, 20 egiddako. Lwaki? Kubanga okuteekateeka abaana kutono ddala, naye n'ekisingira ddala abaana bangi balowooza, oba abavubuka bangi balowooza nti osobola okusimba empeke y'ekijanjalo mu ttaka ku makya, akawungeezi n'ogikungula nga bissizza n'ofumba ekiro n'olya. Kwe kusoomooza okutwolekedde obunene. Kyova olaba nti enkola ya mpaakamyu yeeyongera, buli muntu kati bulooka. Lwaki? Omuntu okwagala ekkuba eryangu ebintu bikolebwe biggwe naye nga tafunye masomo gaabyo na kubitegeera buzito bwabyo, kati ye enkola y'abaana baliwo. So yagenze emugga n'aleeta amazzi ge mu kidomola, amanyi omugaso gwa buli ttondo okusinga oyo agasanze awaka mu kidomola, n'asena ebbaafu namba n'aginaaba n'eteggwawo. Abasajja abaasooka be twogerako abaazimba kino kye tweyagaliramu beba abasajja abaatambula eŋŋendo ne bagenda emugga ne baleeta amazzi, ne bazimba emirembe egyasangawo amazzi. Kaakati emirembe egyasangawo amazzi ginaaba ebbaafu namba nga tegitunuulidde wa gye gaava, agasigalawo n'abo abava mu gyo bagenda kunaaba ki? Ekyo kivudde awo. Naye omuntu bw'oba oyagala okutegeera lwaki enkulaakulana y'omuntu tesobola kuyigirizibwa mu kibiina, sooka weetegereza enjawulo eri wakati w'omugoberezi n'omukulembeze. Bw'okkirirako wansi ku madaala ga wansi mu kulowooza nga weefumiitiriza, njawulo ki eri wakati w'oyo ali mu maaso n'ono agoberera? Enjawulo esingira ddala obunene, enjawulo esingira ddala obunene eri mu mutwe.
si mu kusoma, si mu nzikiriza, si mu kikula kya muntu, si wa gye yava, si kikyali, naye mu ndowooza ye kyekisinga okubaawula. Nti newankubadde omuntu alina embala yonna emusobozesa okubeera mu maaso, naye ye ng'omuntu bw'aba yeeraba nti tateekwa kubeera mu maaso, ne bw'aba alina embala yonna emufuula omuntu asobola okubeera mu maaso, tajja kusobola kubeerayo. Mu Lungereza tukiyita attitude. Engeri gy'olabamu ebintu ne gy'obivuunulamu mu ggwe. Kino attitude oba empuliraayo eva mu ebyo bye wakuŋŋaanya by'okkiririzaamu. Abaatufuga n'okutuusa kaakano, abaatuleetera byonna bye twenyumirizaamu, bye tulowooza, bye tulina, baakwata ekintu kimu, tebaakwata bingi. Tebaatina tebaatuggyako, baatuggyako ekintu kimu ekisinga obukulu. Baasaanikula emitwe gyaffe ne bayoolamu obuwunga, nti obumanyi bulinga buugi. Bwe babuyoolamu ne bayiwamu kye baayiwamu. Nti n'okutuusa kaakano osobola okusanga omuntu ng'ekituufu akimanyi, mu butuufu ng'amazima agamanyi, naye olw'okuba kiri baakituyoolamu ne batuteekamu ekirala, nti olwaliro ne bw'ozaala baana embala eri ey'ekirala ejjiramu, ng'omuntu ne bwe bamugamba ne bwe bamusomesa n'atunulako tasobola kulaba. Weeraba otya? Weetunuulira otya? Otunuulira otya obusobozi bwo? Gwe bw'otunulamu olaba ki? Obuwanguzi bw'omuntu oba omulimu gwonna ogw'amaanyi guzaalibwa, nga bwe tuzze tukyogera mu puroguramu Manya Ky'oli, okuggyako ng'enkulaakulana esimbye emirandira mu ekyo kye tuli. Tetugenda kuva mu kibinja ky'abagoberezi. Ekikujja mu kibinja ky'abagoberezi kwe kubanga ekyo ekitandise kisimbye amakanda mu ekyo ky'oli, awali amaanyi go n'obusobozi bwo. Mu bufunze, omuntu atuuka ku kyayagala era n'akikwatako n'akirabako. Tugambye nti okusooka, omulimu oguwangula guzaalibwa olunaku omuntu oyo lwazuula amaanyi g'obusobozi bwe. Mu busobozi bwe mwe muba mwekwese obwagazi bwe we buli. Bw'afuna obwagazi bw'ekyo kyazudde ne yeewaayo, kye twaliise commitment, ne yeewaayo nti ne bwe tonnya ne bwe gwaka, ne bwe buziba ne bwe bunkeerako, nja kukola ekyo kye nnina okukola. Mu kwewaayo n'ajjamu okwolesebwa. Okwolesebwa n'akifuula ekyo kyakolerera mu bulamu. Kalema Basamulekkere, mmeeya w'e Katabi, ndowooza nti obwo bwe buufu mwotambulidde na biramuze yali gaweesa. Omuntu bw'atafunako kusoomooza kw'amaanyi, kyonva mulaba mu masomo g'okulowooza, critical thinking, bwe baba mu ssettendekero ezirina essomo eryo agasomesa abaana okulowooza, mu bibuuzo byabwe n'okusoma kwabwe babawa bizibu, babawa ekizibu, omwana ng'alina okukisoma akisalira amagezi. Kakati ne bamupimaapima so ebyo byawandi nga tebasinzira ku ebyo byawandiisa ebisomwa mu bitabo, wabula nga basinzira ku busobozi bwe obw'okulowooza n'okwefumitiriza okusalira ekizibu eky'amagezi. Ebyenjigiriza byaffe bye tulina bipima omwana okusinzira ku ebyo ebyawandiikibwa kye bigamba, naye okusoma kw'abali abatusinga abazungu kupima omwana okusinzira ku maanyi g'okulowooza kwe n'okwefumitiriza kwateekamu ebyo byakola. Kyemuva mulaba okusoma kwe tusoma wano, byonna bye tusoma byava Bulaaya naddala e Bungereza. Abangereza gye byava, abaana bayingira ekibiina essaawa 3 ne bakifulumamu essaawa 7 ne bagenda. Abalala ne basoma ekinene ennyo paka 9 ne bagenda. Omwana owaffe myaka 3-4 ayingira mu ssomero essaawa 12 n'alivamu essaawa 11.
ate n'omusanga atudde n'omuzadde ne baddayo waka ssaawa 4. Tetusobola, byonna tuli mu kusena amazzi mu kisero. Onyo okusena amazzi mu kisero olembeke tekirijjula olw'enteekateeka yaabyo. Kale omwana bw'afuna okusoomooza n'asanga ebizibu nga bukyali, mwe muva amagezi. Buli lwatandika okwebuuza ekizibu kino kizze kitya, lwaki ntuuse mu mbeera we ntuuse, nnyinza kugivaamu ntya, ye nsibuko oba ye maama w'okugenda mu maaso mu mirimu gyonna gye tukola. Nsaba mwefumiitirize ku bigambo bino, olumu bibeera bitono olw'ebiseera bye tuba nabyo, naye bw'ototula wansi kwefumiitiriza n'olowooza nti gye wasindika omwana gy'asiiba bagenda kumukooya bukooya bwongo, kati bagenda kuwummula. Omuzadde yenna ateekwa okutula nsi n'alowooza ayinza kutonda nsi etya mu maka ge okusobozesa abaana be okutegeera ebintu bino ng'obudde bukyali. Bayiga okulowooza ku bintu bino, newankubadde okusoma si kubi era tusome, naye nga tutegeera nti ekkubo lye tuyitamu lirimu okusoomooza kwalyo, nti omwana ajja kutwala ekiseera kiwanvu okwenkanankana n'oli gw'alina okuvuganya naye. Gw'alina okuvuganya naye ayiiya essimu empya, ono amuvuganya ayiiya bw'akanika ekoleddwa, naye gy'akanika mu kiseera kino gy'emyaka 5 egiyise. Empya tekinologiya alimu, oli gw'ayiiyizza ono alowoozaako mulowooze. Kitegeeza tetugenda kuva mu kibinja ky'abagoberera kugenda mu kibinja ky'abakulembeze. Tuyige okwebuuza ebibuuzo ebituufu mu kiseera ekituufu. Tuyige okulowooza nga weebuuza otuusa otyawo w'oli, lwaki gw'ofaanana nga bw'ofaanana, nga todduka buddusi kugoba byansi, wabula nga buli kibiina w'obeera obaako amasomo amakulu g'ojjamu agakuyamba mu bulamu. Njagala okubeebaza okerera ku puroguramu eno. Ekigambo kimu eri omugezi kibeera kimala. Ekyo ky'oba okwata kikutambuze mu dimansi ejja. Olwaleero enzingo 12, ezzooba lya museenene eddaaza 222. Esigadde akaseera katono eddaaza lino likomekkerezebwe. Ekintu ekikulu si banga lyotutte na myezi gy'otambudde, kyekyo ky'osobodde okuggyamu mu myezi egyo.